Yes, mpanditisa akadde kano mwasibye mutya mwenna ba following Fadi TV ne bebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi nnyo kubanga mwasubscribinga na munyiga akadde mbana mawuli agaba gatambula okwetulula eggwanga lyattu Uganda negamba nti ka comment section we kali awo antera obubaka mu comment section ate oserengo gi following Pastor Tom Mugerwa ensonga z'ensimbi zikutte wansi waggulu ensimbi zalina ku account ambagamba nti ensimbi zisusse obungi ate mbu tazitoolako nti oba abeeko kyazikolamu jjukira ono mwaka ndowoozo yisiguwedde nga gugwako ono yakwatibwa poliisi natwalibwa ku kitebe ky'abambega wali ekibuli nga bamusoosoya akajijji w'ebuuzo ensimbi wa gye ziva ono yategeeza nti endiga zezisindika okuva mu up country ebweru w'eggwanga omanyi jjukira ennaku zino ebintu byakyuka mu eri abantu abamu nga basabira ku online jjukira YouTube yajja ejjukira gundize zonna services zibeerako ku YouTube bakola live stream abakola ki abamu following abali mu abroad abali bweru w'eggwanga kati ava n'agamba nti awe basindika essente zirire ku kiyi kwa account ne bagamba nti ensimbi zisusse obungi era bamusaba nti atandika okubanga akola ki atandika okubanga ayetera account okubanga eri active si kuteekako butiisi wabula abeere nga ajjako n'okuteekako ajjako nga webateekako addeko nga webateekako account ebeere nga ekola ki ebeere nga eri active ebeere nga eri active jjukira Pastor Tom Mugerwa akiraga nga ali mu nteekateeka yakubanga asimba chachi empya ng'ovudde ku chachi eno ey'omutundwe eyo chachi ntono onisenga nti endiga zisusse obungi kati saazi nateekateeka ndowooza kuzimba chachi mpya enneneko kakati ndowooza ensimbi ezo baazisonda alina kyaba ndowooza ayagala zisooke ziwere nze naawe naye nga ono bamugambye akole ki bamugambye afune engeri gyakola ki ajjayatere kubanga akawunti eyo ajjako nga bwebateekako ajjako nga bebateekako bagamba nti essente zisusse obungi manyi bagamba mbu back account tebaako nakomo lya ssente n'obuwumbi bwa ssente busobola otutuulako lwakuba ndowooza oba olina okuba ndowooza nga ojjayo nga bw'oteekako ng'ojjayo nga bw'oteekako ndowooza mbu birina okubeera oba olina okuba ngaokola ki olina okuba ng'ojjayo bw'oteekako ojjayo nga bw'oteekako ebiseesinga oluusi akawunti obeerako essente nga mpitirivu nga tojjayo nga toteekako oluusi bamanyi okuninga okukola ki okuginoonyerezaako bamanyi otandika okukola ki okuginoonyerezaako akawunti eyo oba olina okuba ng'ojjayo nga bw'oteekayo ojjayo nga bw'oteekayo abeera active kandowooza baagala kyabaakola bamuyita Pastor Tom Mugerwa ndowooza oba oli awo baanaakikola nze naabo naye nga bamusabye kyabaakola endiga zisindika essente ne bannange endiga mbu zisukuma omusimbi mbuguli ku akawunti gubembedde omusimbi muyitirivu ndowooza oba oli awo alina pulaani gyagenda okukola ki gyagenda okuba nga azikolamu jjukira omwaka oguwedde gwa 2024 naye asuubiza okuba nga atandika okuzimba chachi ng'ovudde ku eno chachi eri awo MCF jjukira Pastor Tom Mugerwa wa MCF eniyamutundwe Christian Fellowship ndowooza oba oli awo ayinza okugizimba ewalala era yandizimba ewalala nga si mutundwe yandibanga yagula ekifo ekirala nga waneneko nga si mutundwe ekkanisa ya MCF yamutundwe Christian Fellowship ndowooza nga yagala kugikyusa oba ng'agenda gizimbera mu mutundwe naye ndowooza nga saawo kubanga abasinga baali balowooza nti ayinza okukoonawo eyo n'akola ki n'azimbawo wennyininyini eyinza n'obutabamala kubanga enteekateeka gyalimu ayagala kuzimba ndowooza kkanisa nga nene bwaguuga ndowooza olaba essente akyazisonda naye bagamba nti ate empitirivu eziriko kakati awo bineme nange okutegeera naye nga mbagambye nti omwaka ogwedde yali yakwatibwa natwalibwa ku kitebe ky'abambega omusoyasoya kabejje by'ebibuuzo era n'abagamba nti essente ezikwaki ziva mu ndiga eziri mu wabweru w'eggwanga ababeera ku YouTube nga bastreaminga live services ono ebyo bagita Fadi TV Fadi News ba engineer abafuna dda bagenda okuba nga bazimba chachi ba engineer abafuna dda osagenda kwatandika essaawa nalina okuba nga azimba chachi ne bamugambye akawunti beera ng'ojjako essente nga bw'oteekako nga bw'ojjako nga bebateekako ebiri active mweraba